Forced to move back is Alwazi. Timu ya Malawi eyongedde okwegiriisiriza ku She Cranes ya Uganda nate bw'egiwangudde mu mpaka z'ekikopo kya Africa mu gumu ku mizannyo egizannyiddwa olwaleero Cape Town mu ggwanga lya South Africa. Uganda ebadde yeetaaga okuwangula omuzannyo guno olunaku lw'enkyekuba Kenya olwesobole okumalira mu kifo ekyokubiri mu mpaka zino. Wabula omuzannyo gugenza okuggwa nga Malawi eguwangudde ne ggoolo 49-45. Tubadde tulina owangula leero tuleme ranking yaffe tuteeka ku risk. Naye kati ndowooza ranking yaffe eyinza okuba nga it's kind of moved down a little bit because nga tetufunye friendlies endala to other countries like South Africa, England, Australia or other countries that are above us, our ranking may drop down. Kusiimayo nsiima ttiimu yange kubanga tuli kimu esinga okwenyumirizamu. Tuyinza okuluzinga naye tebibaayo mu game. Winner yenna aluluzinga. The loser abeera winner. That's how the game is. Kati Uganda yakufundikira empaka zino ng'emiggana ne Kenya olunaku lw'enkya. Sam Mpoza, NTV Akawungeezi.